Ng'ebulampale okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olwanga 3 omwezi ogw'omukaaga, abalamazi okuva mu bitundu by'ewala batandise okubambagga olw'ennamugongo. Wano poliisi weeviiriddeyo okulabula abalamazi n'okubalambika mu kutambula kwabwe obutafunira buzibu ku makubo. Beera n'ennamba ya security nti yes emmotoka teyeetaaga kuba buli wamu, naye emmotoka eba eyina weeri nti nga mwakubidde security ebatuukako. Era baweereddwa amagezi okutambulira mu bibinja. Kino kitusobosesa nga ab'ebyokwerinda oba traffic ey'ebyoku nguudo kubanga twagala zino groups okubanga tuzifuna ne tuzeescortinga ne tuziwaayo eri abatrafiki abalala era ku luguudo. Buli mulamazi asabiddwa okutambula n'ebimwogerako okwewala abakozi b'ebikolobera abayinza okubeetobekamu okukosa n'okusobola okubalondoola singa baba bafunye obuzibu. Then waliwo abayina endwadde eziba zeekwese, so abakyatambula ne group n'azirika, talina kimwogerako, talina ndangamuntu, talina ki, so abo nabo tutera okubafuna. So tuba tugamba yo tambula n'ekintu ekikwogerako. Ku nguudo era balina okutambula nga balina obujaketi obumasaamasa oba reflector. Buli muntu okubeera n'ako akajaketi kiba kikulu nnyo kubanga ne bubanga obudde nga bwakiro emmotoka ebosobola okuteekamu amataala ate n'ekutegeera. N'abagoba b'ebidduka basabiddwa okuvuga obulungi nga basuubira okusanga abalamazi ku makubo. Ab'ebidduka muvuze mutya amamotoka gammwe? Oyinza okuending up ng'okoonye abalamazi ate n'ofuna obuzibu. Tubasaba namwe mubeere nga bampisa ennyo ate n'obugumiikiriza nga mali ku nguudo okulaba nti bano abantu baffe ate balamu ennyo nga bakolesa enguudo zino. Abatwala ebiggwa by'abajulizi Namugongo nabo baweereddwa amagezi. Local governments kati nga kira biki ne mwina bwe buno obudde bwe mwina okuplaninga ne mumanya nti ebintu abantu bibagenda okulya biri ku mutendero ki, food safety. Ate abagenda okusuza abantu bano balabuddwa okubasaba ebibakwatako okusobola okubalondoola singa wabeerawo obuzibu. Gwe omuntu nanyini lodge olina okumanya nti mu budde nga buno abantu balina okweyanjula. Mumanyi waliwo bwe turegisteringa ebizibu mu lodges naye nosanga nga tewali omuntu talina kimwogerako, omuntu yafiiridde mu lodge. Kiteeberezebwa omwaka ogwaggwa abalamazi abasukka mu bukadde 3 beetaba mu kulamaga Namugongo, wabula ng'omuwendo gusuubirwa okweyongerako omwaka guno. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.